All right, buterevu bassebo ne banyabo abalungi abali ku mukutu ogwa Sama Uganda Media obudde buno nsaba bwotuuka sooka osharinga video eno. Tuli buterevu mu maka ga muganda gwa bakadde ba muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Tumaze okubanga ate tutuukawo okuyimirira naye mu buli embeera mu buli kigenda mu maaso. Tuli kitende mu maka g'abakadde be abakungubazi bamaze ate okubanga batuuka okubanga tuyimirira ne Alex Waiswa mu mbeera gyali. Mwenda kusaba otuuka sooka osharinge video. Bwotuuka nkusaba sharinga video. Tuli maka g'abakadde be wano ekitende mukyala we yavudde mu bulamu bw'ensi eno amakya gakeseza olunaku olwaleero abadde atawaanyizibwa ekirwadde kya kansa. Muganda wange mpuliriza nawandaba Alex Waiswa Mufumbiro atisse muganda we obubaka obuteesa obukambwe ennyo. Muganda we agenda kubanga abutuwa mu maaso awo. So Uncle Sama Uganda yagenda kubeerawo okubawa updates zonna na buli kimu nga bwe kigenda okubanga ate kitambula. Banga ddene nga sibalabako nga sibawuliza naye nga mbalamusizzaako nnyo mikwano gyange bataata ne bamaama bassebo ne bannyabo. Mawulire amalala getufunye ku muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro ku mbeera gy'alimu tegeezeddwako nti bwagezezzaako ababaddeko mu kkomera nti bwagezezzaako okulaga obulumi bwalimu ate atereddwako empingo ku mikono ne ku magulu. Alex jjukire mabegakaawo yasaba omulamuzi ateebwe ajje ajjanjabe mukyala we. Omulamuzi n'amuuma bbeero. Omukyala n'asaba baawe bamuwe bail ajje asobole okubanga amujjanjaba. Ssente zibadde mpitirivu zibadde bakozesa buli lunaku okubanga bajjanjaba mukyala wa Alex. Era nitutegeezebwako nti ne akawunti za Alex zaali zaggalwa so nga omukyala tebasobola ku accessinga kasente konna kubanga ajjanjabwa. So nti kitegeeza omukyala afiiridde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. So afiiridde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu bamaama ne bataata, era n'omwami asigadde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Nakulabako muganda wa Alex twogereko naye addakiika ng'emu tulabe ekyo kyatugamba bataata ne bamaama. So eno yembeera Michael njagala kato. So yeno embeera nga bweri mu kubanga ate etambula mpolampola mu maka g'aba Alex. Tugenda kumanya enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubanga ate zitambula. Tugenda kwogerako ne muganda we Kato atubuulire yo kyekiro bwe. So muganda we tugenda kwogerako naye atubuulire embeera Alex gyalimu so ngenda mufuna nkamaliza simu. So kyekyo oyo ye muganda we Kato. Tugenda kwogerako naye atubuulire embeera n'enteekateeka nga bweri era nga buli kimu kigenda okubanga kitambula. Abaddeko mu kkomera Kato era Alex ayina bwamutisse obutawooma yadde agenda kuba na abutuwaamuko. Tugenda kwogerako naye atubuulire n'omukyala embeera gy'afiiriddemu baganda bange abataata ne bamaama. So kyekyo ekiri mu kuba nga kigenda mu maaso. Bulumi bungi eri famire maziga na biwoobe byebiri munda wano mwenna batulaba n'abatuwuliriza. Yenze omwagalo w'abangi Uncle Sama Uganda Taata Kisolo
nze ndiwo okubanga mbawoleza njagala ko olaba naffe bonna naddala bannankyukakyuka okubanga tubeerawo tulage famire ya Alex Waiswa nti ayina abantu basobola okusiba Waiswa naye ate tebasobola kumalawo abantu mikwano gyange batata ne bamaama basobola okusiba Waiswa naye tebasobola kumalawo famire ya Waiswa so nga National Unity Platform tuli famire ya Waiswa so ngenda basaba yonna gye muli mujje tubeerewo ekiro kya leero tusulewo nga tulaga ate obumu nga tulaga ate emizi nga tulaga ekibiina kyaffe enkola yakyo nti tuyimirira ku baganda baffe kati Waiswa akaseera kalimu kano okubanga twongera okubanga tuyimirirawo baana ba maama so tuddeko wane watawogana nnyo oba so tuddeko wano so batata ne bamaama mbalaba muli bayitirivu nnyo ono ye muganda wa Waiswa abantu balyetaze okumanya mu kusookera ddala Edith abadde process y'okumujjanjaba ebadde etya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi nga gwabaddewo twategeera obulwadde bwe ndowooza mu 2020 era nga okufuna signs mu 2020 atandika so netutandika okulwana obulamu kusomesa okwali kungi naye netumanya nebaza nnyo baawe selfless iragirayo mukazuuku sorry ndowooza tambula netutuuka n'okulowooza nti awonye abaali batusuubiza nebakwata Alex olwo yali agenda mu cycle esembayo eyaki eddagala nga ate batugambye nti erisembayo ababeere nga she's free naye after a short period of time probably maybe ne bazuula nga ya other challenges so netulwana mwami taliwo a bit stressful paka batugenze olunaku olwaleero mukyaliddeko Alex Waiswa Mufumbiro ensi yali etaze okumanya amawulire gano gamulese mu mbeera ki era kikyabagambye mwenga famire bwe mumusanze oba mumusinkanye mukomera tabadde omusawo esembayo yamukazuula kimuuma nnyo naye ali broken bounce back yasalawo ekisazeewo twamutegeeza ku simu kyalasiima tukola kino kyetusobola abadde alina abasawo Alex weyeesiga era bwe twamuwa mulongo ngenda nsooka nkulekamuko nsaba okunsonyiwa nsooka nkulekamuko ku mbeera gy'olimu ndooza nja kuddiyako maasawo nga okakanyemuko batata ne bamaama munsonyiwe Lord Mayor amaze okuba nga atuuka mbeera gy'alimu maziga so sinza agenda maaso nga mujja ku interview ku maziga galimu basebo ne bannyabo munsonyiwe mbosonyeka nsooke muleke netutegeezeddwa ate agenda tugamba bingi naye amaziga galimu kumuyitamu kubanga yabadde ajjanjaba mukyala wa muganda we so agenza okutuuka nga waali nga buli kigenda mu maaso nga akiraba so Lord Mayor Ronald Nsubuga bali mwezo amaze naye okubanga atuuka ekisinga okumuluma eri ekibadde kyogerwa okubanga Edith akutuse nga Alex tamoli wabbali oba nga tamujjanjabye mpaka ku ssaawa ate esembayo batata anda bange abatulaba n'abatuwuliriza yenze ankosama tata Kisolo
nze ndiwo okuba nga mbaweereza embeera nga bweri mu kubanga ate etambula. Tuli mu maka gaba Alex Waiswa Mufumbiro wetugenda okubeera era wetugenda okusula okubanga tuwa ensi update ku biki ebiri mu kubanga bigenda mu maaso. Mikwano gyange bataata ne bamama basabo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba tugenda kubeerawo tent tubadde tuli muzipangapanga obutebe kwegamba tugezako kulaga famire nti Alex taliiwo naye ate ffe tuli wamu nabo mu mbeera gye bayitamu, tuli wamu nabo mu mbeera gye balimu, tugenda kusulawo era obuugi bwo mbagambye maaso nti nabo ngenda kubufumba. Muganda ffe Mukibi waali batamumanyi bamuyita Mukibi oyo akola ku YouTube eyanyaffe Uganda. Masawo tuli mu nteekateeka ne muganda wange Masaba okubanga tutandika YouTube eya Sama Uganda Media okubawanga updates ku buli kimu ekigenda mu maaso. Basebo ne banyabo batata ne bamama. Kale Lord Mayor bagenda kabasooke bamutwale asooke alabe famire ate ne Lord Mayor naye agenda kutubuuzaako mu maaso awo era naye atubuulire kyekyalowooza okuba nti Alex atuuse okufa nga takkirizibwa kubanga ajjanjaba mukyala we. So kyekyo batata ne bamaama baganda bange bassebo ne banyabo abatulaba n'abatuwuliriza. So ntegezeddwako nga bwe mbagambye lwakuba nti katamaanyi gamuwedde naye nti muganda waffe bwagezezzaako okulaga embeera etali nnungi ateereddwako empingo ku mikono ne ku magulu ate nga ali mundera mu kaduukulu ke. So kati teberezamu obulumi obwo ng'ofiiriddwa omukyala. Alex yasaba emirundi mingi nnyo okubanga ate nga awo babbeiro ajjanjaba omukyala. Baleeta empapula zonna eziraga omukyala nti embeera gye yalimu yali mbi esembayo nga yeetaaga bbaawe. Abasajja bano batata ne bamaama baagaana okumuta era ne bwe yagamba okuwaayo pasipooti ye okubalaga nti agenda bbeerawo ekigendererwa kya kujjanjaba mukyala baagaana. Singa okwenyamiza era kitwawuliddeko imbo ate ne akawunti ze ku bali bajja akasente kali kajjanjaba omukyala nazo ne ziggalwawo. Kati ndi bamuliko omukyala nga tewali kyakola okujjako okufa obufi era oba oliawo ekigendererwa kyabwe kituukiridde omukyala n'afa. Tutunuulidde abantu bangi nnyo ababadde bava mu bulamu bw'ensi eno ewatali muganda wange nga tebalina musango. Bangi nnyo abateddwa ne watabaawo report ekolebwa. Alex talina gwe yatta. Muganda wange Alex talina gwe yatta. Alex talina muntu bwe yali atuusizzaako bulabe naye kiruma nnyo okubanga Alex ali mu kkomera ewatali musango. Twalabako abatta abantu Kasese bangi nnyo ne watabawo fayiro efuluma. Twalabako muganda wange bagiyita Mukulama Masaka mwajolirako side zeeyo mu Mambuka abantu abasukka mu 68 we baggalirwa ate ne bookyebwa. Okitegeera ewatali musango teri ripooti ekoleddwa. Baganda baffe bangi bazze bafa nga tewali ripooti ekolebwa naye Alex atatangako muntu, Edi Mutu atatangako muntu, Akirewa atatangako muntu. Bali mu kkomera ate eritali nti bali mu normal prison, bali mu upper prison. Gwe atamanye upper prison wange lubeera lusenge, baluyita lusenge. Tosobola ku accessinga mpewo, tosobola oba olaba mu bbanga wokka. Tulina kirala kyonna ky'oba olaba okujjako oba n'empewo ofuna ya mu bbanga yokka. Toyina kintu ky'osobola kulaba ate nga wakuumibwa butiribiri bateekebwayo bali ba high criminal. So Alex gyali ne baganda baffe abo abalala Edi Mutwe n'abalala gye bali ewatali musango. So kyekyo kiri mu kubanga kigenda mu maaso. Tuli mu maka gaba Alex Waiswa Mufumbiro wano Ekitende wetuli wetugenda okubeera wetugenda okusula mpaka ate nga okuwerekera omwoyo gwa Edith Mukama Katonda gwe yajjuludde ekiro kya leero nga tuguwerekedde. Tusaba Mukama Katonda Edith amumuze mirembe amusonyiwe ebyamusobako yadde afiiridde mu bulumi naye nga ebisinga era bagenda kubyogera yadde nti
tusaliddwa nnyo akato okwogerako naffe ate nga yakutusa kutusedda oyo ajjanjabye muganda we akwasaganyiza ebya kampeyini akoze buli kimu naye mukama katonda n'asalawo bw'atyo ate edefe n'amujjulula mu bulamu bw'ensi ngaffe aba National Unity Platform tuyimirira ne famire mu kunyolwa kwe balimu mu mbeera gye balimu tusaba abakulembeze ab'enjawulo bambi muveeyo mujje tusule wano bambi we respect you so much ne tubasaba lwa Alex Waiswa muveeyo bambi abakulembeze be nakalabawo omukulembeze omu yekka ye Road Mayor Honorable Ronald Nsubuga bali mwezo Saalongo yeka we nakalabawo enamba ya Sama bwe ayagala okudirectinga eri 070 9 15 enkaaga mu mwenda 070 9 15 enkaaga mu mwenda ate MTN eri 070 9 5 25 ezo ze namba zange ziri ku WhatsApp koka we ayagala okudirectinga ojje tubererewo Alex tubererewo family andabyeko Honorable Masaba gubabba akalulu akebutiru naye mulabyewo so kyekyo Uncle Sama Uganda wendi okubanga enteekateeka zonna na buli kigenda maaso tugenda kuba tukibatuusaako bassebo ne bannyabo bataata ne bamaama baluwa nga bwe yawandiikibwa Pawulo ku Timoseewo ey'okubiri essuula ya 2 okuva ku lunyiriri tujja kutandikira ku Lw'omunaana. Baluwa ya Pawulo eri Timoseewo essuula ya 2 so batata ne bamaama mikwano gyange mikwano gyange basabwe bakyali mu kubanga kigenda mu maaso taata wa Alex yoli ng'olengera oli bonna bali mu kunyolwa so tuli kitende bwetuli mu maka gaabwe tugenda kwongera okubawa buli kimu bwe mbasiisa wano ku Facebook ngenda kubeera ku TikTok eya Sama Uganda Media ngenda kubeerayo ku TikTok eya Sama Uganda Media tubasaba mujje muyite bambi mutuyambe mikwano bambi mujje tulage Alex Waiswa Mufumbiro love ne mukomera gyali amanye nti aba NUP bemanyi ne besimanyi babaddewo amanye nti babaddewo so mbasaba busaba emikwano bambi mujje tubeerewo ku lwa Alex Waiswa Mufumbiro bataata ne bamaama so kyekyo yenze Uncle Sama Uganda Daddy Animal nze ndiwo okubanga mbaweereza updates ku kiri mu kubanga kigenda maaso so mbasaba mubeere ku mikutu gyange ogwa TikTok n'ogwa Facebook gyonna giri Sama Uganda Media kw'ossa ne YouTube eyo gye tugenda okubanga tubaweereza buli kimu nga bwe kigenda okubanga kitambula ayisa wakati ekigambo eky'amazima naye ebigambo ebibi ebitaliimu so kati kyekyo obyewalanga kubanga wano ge maka gaba Alex Waiswa Mufumbiro wano ekitende wetuli for now wetuli obudde buno mu maka g'abakadde be wetuli bode ya Edith tenaba kubanga etuusibwawo naye nga wetuli kale kati mugenda kunzikiriza nsooke mbaleke mpiteeko ku TikTok eya Sama Uganda Media yonna njagala baweerezayo update yonna njagala kuyitayo nga taata Kisolo okubanga mpeerezayo abantu update kati mukkirize nsooke ngendeko ku TikTok ate nkomewo. I love you so much mwenambagala nnyo bataata ne bamaama ayi Katonda Wanadanga masome enamba y'okulagirira oba enamba ya Sama yo mugimanyi 070 9 15 enkaaga mu mwenda 070 9 15 enkaaga mu mwenda ate MTN eri 0 7 mukaaga 2 95 25
83 0704 15 ne 07629525 abetaga obalagirya kozere ku WhatsApp kokka direct totawana kale kati mukirize kale kasoka ngendeko mu fumbiro nsoka nkyuseko mu boogi ate ngendeko ku TikTok so kyekyo batata ne bamaama basebo ne banyabo mbagala nnyo yenze Uncle Sama Uganda munsonyiwe mabigawo mbadde mbuliriddemukko nga nyina byempitamu nga bizibu nnyo yensoka kimudde Uncle Sama timumulaba ne yakomyewo so kati kyekyo mukirize ngende ntabulimuko katonyo mu boogi bw'abakongobazi ate ngenda kuba nkomawo nga mpita ku TikTok n'atutumira omusumba Reverend Kato era nsaba tumwanirize yagenda okutulyowa omwoyo mu kiseera kino buli muntu yenna mu kiti kye nsanyuse nnyo okulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu kale tugenda kuyimba oluyimba atugenda okuwulira